all has been spoken by our brother, Council Mwaagala. One thing that I want to put in black and white, this is not prosecution, this is persecution. Dr. Besigye would not be brought to court today if it was not for pressure. You notice this is the same judge that sent Kakwenza to prison instead of sending him to the ICU after grave torture. This is the same judge that said the cash bonanza parliament was legal. At the same time, this is the same judge that is sending Dr. Besigye back to prison instead of sending him to hospital. This is a cadre judge. This is a regime persecuting Dr. Besigye and all other political prisoners in the name of prosecution. My only call is to the people of Uganda here and abroad. The only thing that works with this regime is pressure. I want to thank all those in Kenya, in all of East Africa and all over the world that are putting up pressure. Please put up pressure. From here, we are going to hold prayers at Kabule for Dr. Besigye and other political prisoners. We are not going to stop. We gave the regime 48 hours to release Dr. Besigye because we want him alive. They are trying to kill him and all of you see. So I call upon the nation, all people of goodwill, to stand with not only Dr. Besigye, but all political prisoners, especially those that are in prison illegally, courtesy of now the defunct military court. So stand Dr. Besigye and all political prisoners, exert pressure, because pressure is the only thing that works under dictatorial regimes. Thank you very much. Muluganda. Ebisinga Council Mwaagala byogedde, ekyenjagala okwogera mu bulambuzi nti kuno si kwozesa wabula kutulugunya. Bali mu kutulugunya Dr. Besigye n'abasibe bonna abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka. Singa teyabadde pressure wano mu Uganda n'okwetoloola eggwanga n'okwetoloola Africa, Dr. Besigye teyandize mu kkooti olwaleero kuba tebamwagalanga mulamu. Ensonga lwaki bamutadde mu kkomera mu mbeera gy'alimu. Njagala mujjukire nti omulamuzi oyo y'omusingiza yasindika Kakwenza abasajja mu kkomera mu kifo ky'omusindika mu ICU ng'ali munennya. Ye mulamuzi y'omu eyagamba nti enguzi y'omu paliamenti yali mu mateeka. Service award yali mu mateeka. That's the same judge that said the service award was legal. Kati ye mulamuzi y'omu yasindise Dr. Besigye mu kkomera mu kifo ky'omusindika Ddwali. So kuno si kwozesa Dr. Besigye oba abasibe abalala wabula kubatulugunya. Kibagambyeko nti teyandize olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo. N'olw'ensonga eyo nze njagala okubasaba mwenna gye muli muteekewo pressure. Tubeebaza mwenna abeekalakasiza okwetoloola East Africa ne wano mu Uganda. Temulekerawo kuba abantu bawulira pressure yokka. Abatulugunya bawulira pressure. Okuva wano naffe n'abakulembeze abalala tugenda kuba n'okusaba Kabule nga tusabira Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Ne nammwe tubasaba buli omu waali mu ngeri yonna gy'asobola ateekewo pressure ku social media, ku street n'awalala wonna kubanga abantu bawulira pressure. Mwebale nnyo.